bagenze okuwungeera olunaku olw'eggulo nga social media platforms ez'enjawulo zikutte omuliro oluvannyuma lw'akatambi ka Gloria Buggi okufuluma. Omuyimbi ono abaddewo kaakaseera katini naye yasinga nnyo okukyaka olw'akayimba ke akabba bankyawa akayimba ako bakayita Nyash gwatalina Nyash kwegamba ako ke kasinga okubeera nga kamugjayo omuyimbi ono Gloria Buggi n'okusinziira ku figa ye n'engeri gy'ayambalamu kyayanguyira abayimbi abafani naddala abasajja okubeera nga bamuwa attention olw'engeri gy'ayambalamu ku stage n'obulungi bwa figa ye enyuma okutunuulira. Ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ekisiibye kamwa k'abantu bwe butambi ke katambi ak'obuseegu mwana wattu akaafulumye nga kalaga mbukkake. Mwana muwala ono akakasizza nti ddala kituufu akatambi kake tagenda kubeera nga yeegaana naye kyazze kitya akatambi kanene okubeera nga kafuluma. Kankutegeeze ti akatambi k'obuseegu kaneeno mwana wattu kawa bannange gw'oyinza okubeera ng'okafunidde bwereere naye ensonga kwe kaava okubeera nga bakarikodinga mwana wattu yatwaliramu ddala ssente eziwerera ddala miliyoni 10. Amakulu mu kyo okusinziira ku messages ze tulabyeko chat y'ono mwana muwala n'omuntu yenna yenna gwe yali achattinga naye ng'alaga nti mwana muwala ono asobola okumuwa ku bbuguda ye ku miliyoni 10 neera ng'omusajja ali willing okubeera nga amuwa miliyoni 10 naye ng'agenda sooka musindikirako miliyoni 5 ku akawunti yani ku akawunti ya Gloria Buggi neera akawunti namba naye awo mbeera nkisusiza nnyo sigenda beera nga nkola kinga ngisoma akawunti namba ye kubanga akawunti namba ye yine etandisa 3 esembyayo 232 esembyayo nera 32 neera ng'eri mannya ge aga Businje Gloria abangi gwe manyinga Gloria Buggi ge mannya g'amatuufu. Eragira ddala nti baneno bachattinga okumalira ddala akaseera nga bategeeragana ku muwendo. Amakulu mu kyo mwana muwala ono yeeryamu sente naye sente ze yeeryamu ndowooza oziwulidde si be bano jangu nsindikireyo omutwalo nsindikireyo transport nedda miliyoni 10 ze yamusaba omusajja ng'ali willing ozimuwa miliyoni 10 basobole okubeera nga basisinkana era we bati basobole okubeera nga beekola kyonna kye baali bayagala okubeera nga beekola. Omusajja ali awa ensonga waneeno ng'agamba mbu bandisisinkanye eriwa message we balina okusisinkana suubira yeeno bandisisinkanye ku omusajja ye yamugamba we are meeting at Speaker Apartments mbu bagende ku Speaker Apartments we baba meeting basobole okubeera nga beekola ekigenyi. Mwana muwala n'agamba ku Speaker Apartments kyaka yali yagendayo dda nga bw'otanda si bulungi nnyo ndowooza kwegamba n'atasiima kifo yo mwana muwala n'amugamba kifo ky'okugenda ku Speaker Apartments gwe jangu tumiitinge ku Speak Resort Munyonyo si ku Speaker Apartments eziri wano bo bagende ku ze Munyonyo yeza ajja okubeera nga awulira comfortable nazo. Ono n'amugamba ati what time cause I want full night. Okitegera ku miliyoni 10 kiro kiramba gw'ogenda okwebaka ewuwo n'oyingira obuliri ssaawa 2-3 oba 4 ne mwana muwala ono n'agenda n'ayingira obuliri ssaawa 2-3 oba 4 naye bugenda okukya ku makya ku ssaawa 1 oba 2 oba 12 nga mwana muwala ye amaze okubeera ng'ayingiza miliyoni 10 gwe ng'oloosa ebirooto by'otamanyi na kumanya muwendo. So mwana muwala ono amaze bambi nakkiriza nti akatambi kake era bw'atyo ne yeetondera abantu oluvannyuma lw'akatambi ako okusatulatinga. Ngenda beera nga nkuleetera ensonga endala ezikwasaganya kano akatambi gwe kyonna okola nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo aze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo aze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.